wax twagala bakakasa tutemwebakira ku mulimu bwe munebakira ku mulimu mugenda kifuba nga mukiza munda kubanga kati tumaze okusuubiza abantu bano appetite erinye waliwo baddekaawo n'owulira oyagala kulya n'owulira akawuka emmere netajja kitegeeza appetite ekola ki ebeerero ezo omuntu wenza n'omulwaza alusa okitegeera omulwaza alusa omulaza sukaali omunnyo biki so n'olwekyo tubasaba aba wax mwebereremu obudde bwe mutuwadde obutunu bwanguye bannakatosi ne bannakoome basobole okufuna mu gavumenti eno ng'era babadde bafunamu ne puroguramu z'endala genda kubyogera kati ebyenvuba ku nnyanja tuli mu kuteekateeka bukiiko era twamaze dde okulonda mwami Busuulwa nga yagenda okubeera kyamaani w'abavubi w'akakiiko k'abavubi mu disitulikiti yonna ey'Omukono. Ati tugenda okukakasa obukiiko obulala obw'enjawulo tulabe nti envuba eterera bulungi. Pulezidenti njala kwongera kumwebaza yakkiriza ennyanja agituddize ng'abavubi, ennyanja tutandike okugyerabiririra ng'abavubi. N'olwekyo ennyanja tugitunuulire nga maama, nga taata, nga kojja, nga jjajja. Etereere, twagala etereere, twagala buli kimu kigende bulungi. Ebyokugoba abaana mu masomero twabiweera, teri kugoba baana mu masomero ga gavumenti. Erimasa anaakola ekyo naffe tujja kumugoba. Teri kusolooza ssente mu ddwaliro. Entengerwa ayina oba eriyo dokita alina appetite nnene nnyo eya ssente entengerwa awo. Naye nja kumala gunywa ndooke ngende entengerwa awo luwere bulungi. Okujjako fenga wotulaba naye kuba tukulira sina bwe ndaba wadde ni omulala asobola okwogera ku muvubuka muno asobola okwogera. There's much more that they can do here. They can actually make a local content, life jackets. If we can teach them, we can not. Sampo bibiri kyamutwala okuba ono okutuuka ekikome ebidiyo bakituuka enteekateeka yonna ebaddewo genga Katumba Wamala akyali minisita abakugu bangi bajjanga okuva ku minisitule
twatuuza meeting zino emirundi 3 ne bapima feri weegenda okujja era tubadde mu biro bino ne mu campaign nga buli omu ayogerera ku feri eyo nga campaign naye twekanze nnyo olunaku olwaleero okuva Katuma Mugwamala we yava mu woofiisi ya wakisi abakugu abazato tugamba ng'oli yagenda n'ebiri era tebalinaako kintu kyonna batandise ebipya tulinda feri ne baleeta eryato ly'abantu 6 ng'ate meeting ze twatuuza abantu zonna ne bazifasiteetinga zaali ku feri eyeetikka abantu n'ebyamaguzi byabwe. Ensonga eno oba oliawo naffe tugenza okusanga ekiri ku ground nga si kyekyo ekize nga kitugambibwa ne tufunyemu enkyukakyuka mu bintu ebyenjawulo era naffe tuli kwewuunya ku ekyo ekitugambibwa kati ng'ate twayitiddwa kutongoza kintu kirala ate bali tugamba kintu kirala. Tufunyemu okusoomozebwa abakulu we bazze nga bampandikidde nampanda ebbaluwa nzije wano okutongoza mmeeri yaffe ya Katosikome naye tutuukidde nga batutegeeza nti ate tebeetegese. Kitukoze bubi nnyo n'abantu be twategeeza amawulire nti bajje be twakunze kitunafuyaamu era nja kusaba minisitule ya wakisi yeetereeze ndowooza oba yeekozesa n'aba gavumenti ensobi oba bawandisa ebbaluwa tusobole okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa. N'ekirala kusaba omulanga nti ate tuukirize baleete mmeri gye twagisaba tuliddeko okuleeta eryato naye ndowooza tubyawula baleete mmeri yabatuuze sobola okwetikka emmotoka ezigenda ne mu bakoome baffe bafune amakubo tulabe okuba nti enkulaakulana ekitundu kino n'abakoome kutambula bulungi kyekyo nyinza okubagamba. Naye nze nga nze siri musanyufu ku kiyingiddewo kye bagenda okutongoza nga feri. Wano tuli bantu bamufuna mpola era we tujja 10 tuba tetwasoma. Emyala abasinga bavubuka we tukuŋŋaanira kati nga mutulaba wano tulinga bakirereesi tuli wano tuli bangi we tujja ekyokulya. Naye okubanga bagulawo feri tubadde tulya mu kusitula abantu wano gattako n'obufuluusi bwe tusitula oteeka mu lyato amaato nga mugalaba wano. Kitegeeza feri wejja abantu bagenda kwerinnyisaayo ebintu byonna tewali ssente zigenda ttambula nga zitutuukako wano. Kitegeeza tugenda beera mu kibuga nga tuli era bakirereesi okusingako wano nga we tubadde. Okitegeera lwa nsonga ki feri ezze ya bwereere omuntu agenda kwerinnyisaayo ebintu bagenda byeteerayo kuba feri mugimanya ebintu bagenda nabyo buki piki tubadde tugisitulira 3 naye kati era bagenda kwerinnyisaayo buki bwerinnyisa ezo 3 tugenda zifuna abantu tetugenda basitula naye lwakuba nti gavumenti ezze olw'enkulaakulana tetuyinza gigaana naye ffe tetulowoozezaako ngaffe abantu abasinga obungi abakolera ku mwalo ddala abavubuka tuli ku mwalo olw'okuba nti tetulina byakukola okitegeeze nga tesoose na kutukubamu lukiiko nti abavubuka tukoze tutya muyinawo ebibiina kuba tuyina n'ebibiina wano tuyina tetulowoozezaako nti zino sente zisobola obbayambako oba kinga omuntu awa omusolo kuba tuwa omusolo naye gavumenti tetulowoozezaako kale n'olwekyo tetuyinza gaana kyetongozza kibeewo olw'okuba nti waliwo abagenda okyefunamu naye nze njagadde kubuulira ku kiriwo wano ngaffe abakola wano ku mwalo ffe tetukufunyeemu bange egenda tuzza mu kyalo kubanga emirimu gye tubale tusitulamuuko abantu abo tetuba kyabafunye kuba gy'emirimu oluusi feri weenejja egenda gobe piki epaakinge muli emmotoka egenda paakinga kuli kati awo emirimu tetusigazza ffe ngaffe nusu 10 waliwo akuwaayo 2 ne musitula piki ne bakuwaayo 3 5 kati awo ebyaffe bibi okulima kyekiriwo si bwe kiri gye n'okababa abasinga abasaabaze beesitulira ebintu byabwe 9 ku 10 beesitulira ebintu byabwe kati awo nga bw'omanyi outreach ezimu si nnyangu kwasaganya awamu n'ebyamaguzi okuva ku bizinga eri okudda ku landing sites zino naddala guno gwe mwalo Katosi ye main mu mukono naye tegubaddeeko ntambula yonna eya gavumenti okuva mu bizinga eri okujja okutuuka mu budde buno we twogerera wotabasi badde ku mutwalo gumu mu 650 okutuuka wali ku Komemei kati ate nga amaato gonga gana public needs gabadde ku mutwalo gwa sente ebyenfuna byakendeera
tetujja kwesanga nga ate ekyo gavumenti engeri gyevuddeyo neereeta ferry nga kijja kwongera nnyo entambula y'abantu awamu n'ebyamaguzi. Weesange ng'engeri Mukene gye yakendera mu Katosi nga tebyamaguzi olwo ebiva eri ku ferry kuno byongera okutumbula omwalo gwo. Twebaza nti omulanga baguwulidde. Ffe twakubanga omulanga nga tunoonya akalulu nga tuyita mu bantu nga tugamba bannange Ministry of Works mwatusuubiza ekidyeri myaka 5 ekikoze eki egiwedde tugenza okukomekereza ekisanja nga ekirene nga tekizze naye twebaza Mukama nti kimaze nekikola kino kijja kitegeeza nti omulanga baguwulira kubanga abantu bali babonabonaawo nga batambula distance mpanvu okuva wano okutuuka Ekkoome twalanga sawa nga 4 ku mazzi ng'oli ku lyato nga liryawo omusana gukukuba abakyala nga tebalina wakwefuuyisa buli kwegamba embeera yali mbi nnyo enkuba bwekuba ng'ekukubirawo naye kati kino abantu babadde baagala kanaakatino kano abantu kyebaba baagala kokka okubanguyiriza mu transportation n'ebyo trade is called ebyobusuubuzi so kati nsuubira nti emirimu gigenda kutambula bulungi. Bringing a skilling center here where we can train these people who have been doing this odd job for a more permanent job which has more options.